Oluvannyuma lw'okukwasa minisita w'ensonga z'abakozi ku wiikendi, nannyini kampuni ya Aya Mohammed Hamed yeewaana olw'enkolagana gy'alina n'omukulembeze w'eggwanga. That I have called the authority. I informed them about this bribery, how is taking place, and how can I protect myself from it. And I have been advised that is to go ahead, and the police and the authorities are going to back us up. They took picture of all the money and whatever. Then we come here. When we came, as I talked to him, I give him the money. And the minute I left like this, they catch him. Minister Herbert Kabafunzaki yakwatibwa lunaku lw'omukaaga ng'aweebwa enguzi ya bukadde $30,000 asobole okuzikiza okunoonyereza ku byogerwa nti Hamid yakaka omukozi w'omukwano. Kino kyaleetawo okutya nti eyo y'enkomerero y'okwemulugunya okwo, wabula poliisi evuddeyo n'etangaaza nti eno y'entandikwa y'okunoonyereza kwayo. Yes, the arrest of the minister is meant to stifle or to cover sort of the allegations of sexual harassment against Jamila. That is not true. That is not true at all. So we continue to look at all these matters. Hamid Nganzarwa ya Sudaani si y'omu ku abo abennyonnyolako ennyo eri abali mu buyinza. Musuubuzi mwatiikirivu mu birime, entambula, okusima eby'obugagga eby'omu ttaka, amakolero ne wooteeri. Y'omu ku abo abazze basonyiwa omusolo ssaako n'okuganyula mu kigabattaka mu kibuga, era ye yaweebwa ettaka okwali UTV e Nakasero kwe yazimba wooteeri ya Hilton. Yaakasonyiwa omusolo ku wooteeri eno emirundi 2 mu 2007 ne 2015. Kati poliisi egamba nti obunene bwa bizinesi ze tekigenda kubalobera kumunoonyerezaako. Please disregard that kind of talk that somebody is more powerful, is very, very powerful, and police will not look into whatever. We have never been motivated by anything like that. You commit a crime, and you will be taken to court. Poliisi era eyagala abalumiriza omukulu ono okubakako omukwano baweebwe obukuumi. We need to give hope to women, to girls, to young employers out there who are being assaulted in offices and places of work, wherever they are. Please come out. Please don't continue mentioning her name at this material time, even her pictures. Okay? In the meantime, so that she's going to be. The society is yet to come to grips with women who are sexually assaulted. Omu ku balumiriza Hamid gye bwe yabadde ayogerako ne NTV yagambye nti afuna obubaka obumutiisatiisa okumutta.